Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo wano eyaŋŋambye nti alina obuzibu bw'okubeera nga ssente zimuyita mu ngalo. Waliwo eyambuuzizza ekibuuzo nti lwaki ssente zimpita mu ngalo. Ebiseera ebisinga kisobola okubeerawo olw'ensonga esooka osobola okugamba bw'otyo nti ssente zikuyita mu ngalo naye nga ssente z'ofuna ntono. Ekyo kyangu nnyo ssente okukuyita mu ngalo. Kati n'olwekyo gezaako okulaba ng'ozibikira ebituli ebyo by'obeera okola, naddala mu kubeera ng'owola, oyamba, ogabaagaba ssente zo, ogulira abantu obuntuntu abatakwatako. Kati n'olwekyo muzibikire ebituli ebyo ebitwala ssente zammwe. Ssente mujja kubeera nazo. Waliwo ebintu ebimu nga tebyetaaga genda ku musawo muganda, nedda nga gwe kennyini gw'olina okumanya ssente zange nzikutte ntya, nziterese ntya, ye ssente mmeka ze nfuna, ssente zino ze nfuna omwezi okuggwaako nkozesa ssente mmeka. Kijja kuyamba nnyo okumanya lwaki ssente zikuyita mu ngalo, okusinga okubeera nga ssente zo tozikwata bulungi, ozikwata nga bw'oyagadde, buli gw'osanga gw'oziwa, okuwola kukufuukidde okuwola. Ssente ziba zijja kuyita bulungi nnyo mu ngalo. Ekyamazima gwe wenna ali eyo ng'olina obuzibu obwo bwa ssente okuyita mu ngalo, ng'omanyi nti buli mwezi nfuna emitwalo 5, kimanye nti ssente ezo ziba tezikumala. Kati buli w'ofuna ssente nga ziri waggulukokko ziba zijja kufikka. Tugeze obeera ng'oli muntu omu n'oba nga buli mwezi ofuna miliyoni 1, ekyamazima obeera olina okuterekako, ziba zijja kusukkako, zibeera nnyingi. Afazali emitwalo 3 gajja kusigalawo omwezi era ojja kuba ogalaba. Kwegamba kyengezaako okulaga ssente ezo z'obeera ofunye, fuba okulaba nga ggwe wekka ye ggwe aziryako, ye ggwe azikozesa. Olabe ssente mmeka z'okozesa olunaku, z'okozesa wiiki, z'okozesa omwezi, era ofiisizaawo ssente mmeka. Kijja kuba kikuyamba nnyo. Ky'oba olaba nti omwezi gugenda okuggwaako ng'olina amabanja ku buduuka, olina amabanja mu bifo eby'enjawulo, olw'ensonga nti obeera wakafuna ssente zino n'otandika okusasula amabanja ago, kakkananga tosigazizaawo era n'odda mu mabanja. Kiba kitegeeza nti ssente ofuna ntono, tezikumala. Kiba kikwetaagisa ofuna omulimu nga gusobola okuwa ku ssente zijja okukubeezaawo osobole n'okuterekako. Mukitegedde? Ekyo mugamba nti ssente zibayita mu ngalo, ziba tezibayita mu ngalo, jjasi gwe abeera afuna entono, omusaala gwo gubeera mutono. Okitegedde? Tugeze nga muli abantu 3 ewaka n'oba ng'ofuna miliyoni 2 buli mwezi, ssente ezo ziba nnyingi. Obeera tolina gy'ojja ziteeka, ojja kuterekako emitwalo 5 ogalabeko ku akawunti buli mwezi. Olw'ensonga nti bw'oba ofunye miliyoni 2 omwezi, ekitegeeza ojja kukozesaako ekinene ennyo miliyoni 1.5. Okitegedde? 5 ojja galabawo. Bwe kityo bwe kiri. Ky'oba olaba ng'obeera ojja kweyongera mu maaso olw'ensonga nti ssente obeera ozifuna ne zifikka nawo. Naye kireetera omuntu okulaba nti okola ne bakusasula ne bakuwa omwezi gwo nga guweddeko, naye omwezi guba gutuuka mu makkati, ssente ze bakusasudde nga tolabako wadde n'10. Ate n'obeera mu mbeera nga weetaaga kwewola, kwewola ku bantu, kukusabiriza ng'omuntu abeera akola. Kimanye nti ssente ezo z'obeera okolera zibeera ntono, ziba tezikumala. Kati n'olwekyo kiki kye mulina okukola? Ky'olina okukola sooka omale okumanya nti omwezi gwange nfuna ssente mmeka. Ssente ezo z'ofuna kimanye nti nfuna ssente bwe ziti, weggyeeko obuvunaanyizibwa obwo weeteekako. Nti nze ndabirira omwana wa gundi, nze ndabirira gundi, nze ndabirira gundi, buli mwezi gundi mmuweerezayo ssente bwe ziti. Ebyo sooka obisazeemu, sooka osigale bw'omu olabe ng'olanda. Bw'onaaba omaze okulanda, awo ojja kufuna bw'okwata ku mukono nga naye sooka omale okusituka ggwe nga ggwe. Ekirala manya ssente z'ofuna obungi bwazo. W'ofuna ssente ntono tezijja kubeerawo, w'onaafuna ssente nnyingi zijja kubeerawo. Okitegedde? Kati n'olwekyo ekyokugamba nti ssente zibayita mu ngalo, ekyo kiteekeddwa okubeerawo olw'ensonga nti obeera ofuna ntono ate ng'ovunaanyizibwa ate ng'olina bungi. Mukitegedde? Fuba okulaba ng'obuvunaanyizibwa bwe weeteekako ate tebusinga musaala gwo gw'ofuna.
obuvunaanyizibwa bubeere wansi wa musaala gwo kijja kuba kikuyamba, naye buli wobeera n'obuvunaanyizibwa nga buli waggulu w'omusaala gwo kimanye nti ssente ziba zijja kukuyita mu ngalo. Ekyo tekyetagisa kugenda ku mulogo, kugenda ku basawo baganda, nedda. Ekyo kyangu nnyo kitegeerekeka. Olina kumanya nfunayo na nfulumyayo, kijja kuba kikulu nnyo. Gwe fuba kulaba ng'oyongeza ku nfunayo, obenga buli mwezi ofuna kasente akawera. Singa onaatuuka ng'ofuna miliyoni 3 buli mwezi, nze njagala nnyo omuntu oveeyo oyogere nga buli mwezi ofuna miliyoni 3 oba miliyoni 2, ng'ewaka muli abantu 3 oba 2, oba ng'oli omu bw'oti, oŋŋambe nti ssente zaakuyise mu ngalo. Kyenjagala ekyo, naye saagala mmwe banfuna mitwalo 3 kyokka olina obuvunaanyizibwa ewaka ate ogamba nti ssente zaakuyise mu ngalo. Ezo ssente obeera ofuna ntono nnyo, ziba tezikumala. Okuggyako ggwe ayagala okunaaba ku kyogo, ayagala okunaaba ku kyogo ekyambulula n'ekyogo eky'emikisa, eddagala nalibateereddeyo ku channel yaffe eno Kyayiti. Bala vidiyo 3 okudda wansi ng'ova ku eno vidiyo gy'owuliriza ng'odda wansi, era ewandiikiddwako ekyogo. Bwekityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nyongera okukunnyonnyola ky'onaaba ombuuzizza. Bwekityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo, mbeere bulungi, mweraba.